yatandika n'eddakiika 3. Eddakiika 3 ezo nga neera ziri live. Era zaabanga live. Eddakiika 3 ezo bwe tuzitandika abantu ne bajagala nnyo saamanya abantu kye bajagala nko baabadde yajjanga mu studio nga alina omuggo amenya CD abantu nga bayomba abantu batebajagala kyokka te nga awe yamenyera CD ya Eddie Kenzo Stialosi yamenyanga CD nnyingi sikyazibala nazibala ate no kati essaawa zino basuula busuuzi naye luli badde nga kwata CD y'omuntu nagimenyamenya oyinza okulowooza bamulabako amutta supaawo eno Hakim nga yogedde ne Joel n'antwalaka Joel wantwala ndaba mwami Sematimba honorable kati honorable oyo mu bantu benkyasinze okwebaza mu lugendo lwange olw'okufuuka olw'ettutumu akutte ekifo kisooka nti kampuni ya Super ye kinoomu naye teyakeera ku makya nampisaamu amaaso n'agamba ono omuwala atakolanko ku radio ajja atya wabula yangamba bugambi wali okozeko ku radio ne mugamba mazima kandi tukolanko ku radio naera n'ebya radio simu nangamba no nja ku traininga era ye mwennyini traininga ku Super awo namalawo emyaka 3 kubanga nagendawo 2013 nga gwako so tubale 2014 kuba 2013 nga gwako nali sinabakakasiwa bulungi so 2014 2015 2016 so awo wenyini oki ekikujja ku Super kati ku Super awo bambi mukama waffe yajja n'afunamu obuzibu mukama waffe wafuna obuzibu waliwo ssente n'amala akabanga nga tatuwa ssente nga tasasula wabula tekyalinga amawulire gakiwandiika nti mukama waffe tayagala kusasula abakozi gali mawulire nga gaagala kutunga geesulika okwogera nze okutegeera Joel yali avuddewo wano ku Capital ng'ali ku Super kakati nankubira esimu nangamba tomorrow you come and work musajja mwogezi wa luzungu lisitegeera ngenda kukola program ki you come and work at what time nangamba by 5 a.m. you reach here Dili abili 2020 Mr. Gadget aima kaiko de business rupees to kwa Star TV akanyumero kanu kaba kankola video ne program eba kigunda atageja ambaye na MC Bra team wetu wetambula ne Santos DJ so akanyumero kanu tukuleta abantu mufuna abantu abenja ulo badde owulira mu mbere okuba nti tomanyi bakwatako tomanyi basibuka tomanyi babeera mu mbeera ki ngagwo omuntu so nakulwayo ndi musanyifu okuba nti nzize embeera wana mirundi egyenjawulo nasoka ne mwana mulenzi amanyikidwa honorable Tobi Katongole omutongole omuganda wange asibuka gyenzalwa yennyini nga bugerere nenzirako omuganda wange omukunja yennyini oyo nga leero omukunja embeera yatunyumira yakabi yatabu yatendo teyagobwa ku mpewo naye however yali muliivu natunyumira ebizibu n'ebintu kibyaliko netuddako omuganda wange Kadima so olunaku lwaliro ndi wanjawulo okuba nti so blessed okuba nti nkutusako omukyala yegulidde erinnya mu music industry mu music business eno okuba nti nkuyite jaji wankuyite fan wankuyite analyst mu business eno presenter so nsaba atulaba mwana muwala Priscilla omubuuzeeko oba omukyala nkuyise mukyala omwana muwala kyonna kyoba ekitimuwonda nsaba obuuze ku bagiiko n'abagikumiriko balamusizza akabalabi ba Star TV nze Namayanja Priscilla njagala nnyo okumpita Namayanja Priscilla so si Priscilla Namayanja what's the difference Namayanja Priscilla erinnya eryo Namayanja lyagala nnyo buli we likulembera kinsanyusa so abalabi ba Star TV nze Namayanja Priscilla nkola wano Peter Family ekitabo ky'omuziki nkola lwaggulo program kigenze tutya etandika saa 10 ez'olweggulo paka saa 2 ez'akawungeezi kwotadde ne program asaba aweebwa ebeerawo buli lwa 6 ssaawa 4 ez'okumakya paka 6 ez'omutuutu ate era ndi muweereza ku TV Mugedi TV njagala tutunule Priscilla Namayanja Priscilla yaani ajjadde mu nsi atandika ate olugendo ye ng'omuntu olugendo olwanze olw'okubeerawo olw'okukola nga tunatunule lwa TV njagala tusooke tutunulye gwe ng'omuntu bazadde beebaani maama wange ye mukyala Namusisi Idris wabula abantu abasinga bamumanyinga Kiviiri so ye nickname ye ya maama nickname ye ngerawo olaba enviri zange zino nti mpanvu naye mu buwala bwe yalina enviri mpanvu kati abantu bamukazaako nti Kiviiri naye ng'amanyaga ye Namusisi Idris abakyala mwogero emyaka gyange sijja kugyogera naye nga ye taata wange ye mwami Kaketo Fred so Namusisi Edith ne Kaketo Fred nenvaamu nze ozaalibwawa bitundu byawo gye batuziika ebyange nno bya mirundi 3 ekisooka nakulira Kawempe
kawempe waba omanyigo kawempe alimu bitundu bibiri waliwo wabagagga n'owabaavu nabeerawo kawempe wa wansi n'owawagulu oli wawa mbagagga bikomere eyo mbagagga oba mbagagga then gye batuziika gye banziika nze nga nvudde saafuna nnyo omukisa kukulira waffe lwa nsonga nti mama wange ne taata wange bayawukana ng'ate tukyali mwana muto kubanga tukyali baana butonze ne baganda bange naye nga taata wange oba gye bandinziise nga nfudde kati for now gayaza bayitawo mu kimwanyi otuuka egayaza ku roundabout egayaza ono waffe owakasanga tigayaza mpererwe nedda wotuuka egayaza wennyini okwata eridda mu kalagi n'otuuka ennakwero nodda kulidda ekimwanyi so batuziika eyo ekimwanyi eyo gye babagalamiza so osomako nasoma paka waba bitandika bitya paka watuuka wagambira nti ebitabo kanteeka ku hold nasomera ddala nemmalirako ddala mpaka emakerere nasare yange nagisoma era kawempe essomero liryawo era wambogo simanyi kati oba likyaliwo kuba sijembeera baliyita good times nursery school lyali lya nursery wenavaayo nengenda kusomera era liri kawempe baliyita stallions primary school naye kati ndowooza liringa agenda balikyusa ku lyali lirikyali kawempe naye we lyali abantu balimanyidde location yakyukamu nenga weliri kati secondary nensomera ku Eagles Nest liryawo Mengo ne A-level baba lya bakubi ba muzika eryo byali bakubi ba nsiro bakubi ba muzika nina muganda wange naye yasomerayo ko Eagles Nest ebisala bya Mickey Wine Eagles Nest yeyo before kujijoininga mbadde nerabidde mu senior 1 ne senior 2 nali ku St Francis e Nansana then senior 3 mpaka senior 6 nengenda ku Eagles Nest so kyovola banti kugamba one A-level nali ku Eagles Nest kyanzibuwalira okukyusa essomero nga ndi ku Eagles Nest tinatendewalirwamukawo nga maze senior 4 nga omanyi abantu bamaliza senior 4 atera okukyusa essomero mu A-level nagisomera ewala nakyusaamuko wiiki nga 3 naye ndabanga nina kudda ku Eagles Nest nga embeera yekukyusiza oba abazadde oba kusalawo nayagala okukyusa nga nze omuntu naye era nemmaliriza nga nziseeyo kubanga essomero liri nalirwamu ate nga embeera za Eagles Nest nali nzisobola okuzibeeramu so wentula senior 6 nengende Makerere nensomero kulaakulana nosona bakiyita environmental studies nensomero kulaakulana so mu bumpimpi embeera ya olugendo lwa entertainment etandika etya oba olugendo lwa radio ne TV bitandika bitya mwati olugendo lwa radio ne TV njagala nnyo okwebaza Mukama Katonda nti lwali lumpimpi naye na mukwano gwange nga bamuyita Hakim yeyongerako ekirala The Dream yali actually akola wano ku Capital kati Hakim oyo yali akola okumusisinkana nze naye twesanga ku WBS eyo naliyoko nga nkyasoma naye wakolerayo internship oba twandigisenga internship kuba nali nkyasoma wabula okweyunga ku WBS baali balina nga wewandiziise auditions kati by the time when ali ku WBS chairman mwegumuyita wava muno twamuyitanga chairman yakeera ku makya n'afuna ekirowoozo n'agamba njagalayo abaana abato nga tebakolangako bajje wano eno abaana abasinze mu auditions mbasigaze mbawe space kati nze najjira mwabo be yali anoonya batusigaza nze omu kubasigala kati nembeera nga nkola promotions zaabwe kati mu kaseera ako Hakim naye yali akola ku WBS naye ate era sibanenya nnyo nti abantu abasinga tebamanyi nti naliko ku WBS kuba nalikolanga promotions ez'okugaba ebirabo zaabanga season okugamba saabanga ku mpewo buli lunaku kati mu kaseera ako bwenki bwena gyekusinkana Hakim kubanga ombuuza olugendo lwa entertainment kati olugendo lwa entertainment nze lutandikira ku WBS si nze yasinga actually nze yasemba mwezi auditions nze yasemba kati wensemba chairman n'agamba nono omwana asembye nze mwagala nina basigale ekyo saamanya naye yagamba bugambi tusigale so netubeerawo kati mu kaseera ako nenkola emikwano egy'enjawulo mu mikono egy'enjawulo gye nakola mwe mwali ne Hakim oyo The Dream
kati Hakim the Dream nali nkyasoma kati mu kugenda mu maaso okusoma ku WBS never nekakalabya emisomo gyange bwe namaliriza okusoma Hakim ye nga ngamba n'abantu abenjawulo ku WBS babeera bangamba naye oyogera ng'omuntu akola ku radio bo nga bangamba mbuze nekola ku radio kati we namaliriza nange nenfuna interest nengamba bangambye muno nina eddoboozi erikola ku radio twalina mukama waffe nga bamuyita musiitwa eyasooka okukingamba n'Hakim naye ng'akingamba kati after some time nengamba Hakim olwomaze okusoma internship yange ndakikolera kwampukaani naye ebbanga lya internship lyali liggwako nengamba Hakim naye radio kyeni empanzi kaba nange sikola ku radio ate nekira sisomye bya radio tosomye bya mawulire radio and TV production nali nsomye enkulaakulana kati Hakim nangamba nina mukwano gwange bamuyita Joel Isaabiye Hakim yangamba Joel ebisere byali ku Capital ali ku yali avuddewo wano we tuli ng'ate agenze ku Super FM Joel kituufu yakolerako wano nga ye head of program yali PD programs director by the time yali wano nga siriiwo kati yali ku Super kati Hakim yangamba nti nina mukwano gwange bamuyita Joel Isaabiye naye nze Joel Isaabiye nali si mukwano gwange basoogerangako naye kakati saamanya nangamba nze ngenda mukubirako essimu ngenda mugamba njogereko naye namukubira essimu n'ayogerako naye so wayogerako naye saamanya biki bye bayogera kati Hakim nankubira essimu nangamba Joel nayogeddeko naye yali mukama wange ne mugamba nti no waliwo fresh talent njagala kugezesa olabe naye mba ndi awo nga wayisewo akabanga kawukisimba bbiri Joel yennyini nankubira nangamba Hakim yakuŋŋambyeko wandizza ne tukola voice test mu radio nga tunabatandika okola kituyita voice test so nengenda ku Super gye yali ali nenkola voice test mu show ey'olweggulo baali bagiyita Super 7 at 7 nenkola mu voice test yali ya dakiika nga 5 kati we namaliriza enkera ne mukwera essimu ne mugamba wawulidde nangamba nawulidde so n'asirika n'atakuddira as soon as exactly nembeera awo era we namaliriza okusoma nze nemba ize nennindako actually nesuubi eryokkola mu radio nerinzigwako nendowooza kyagaana kubanga abantu bangi nnyo abakola ku radio gweteekako buli radio owulirize abantu bali very talented ate ng'ogenda okusanga omuntu nga yava wano nadda wano kwegamba nga alina experience nakyo alina bw'atambudde nga n'obumanyirivu bungi so ovaawo omukisa gulabika gutya otandika okulabika ku mpewo after that all longer kati nengenda ewalala so one day mba ndi awo Joel nankubira essimu oli yennyini yali ku era ng'akyaliyo nze okumumanya namusanga akola ku Super era ne Hakim okwogera nze okutegeera Joel yali avuddewo wano ku Capital ng'ali ku Super kakati nankubira essimu nangamba tomorrow you come and work musajja mwogezi wa luzungu lisitegeera ngenda kukola program ki you come and work at what time nangamba by 5 AM you reach here 11 ez'okumakya nga bukya yes we nagezaako mubuuza ebibuuzo bingi nagaana obbinziramu kakati nakolanga bwaŋŋambe era nenkera ku makya nenzijja kumbe baali balina program nga bagita Super Show so kati yakyukamu kati mu programu eyo mwali mukolamu Rasta Rock Rasta MC n'omukyala omulala yalimu nga yeeyita Namatimba kakati omukyala yali ndowooza resigninze ng'agenze ng'alina ebintu ebimutute ng'alina gy'alaze ng'agenze ku radio ndala wabula saategeera nsonga zaali zimututte ate kubanga we nakola voice test teyaŋŋambako nti ŋŋenda kukola awo ate n'omukyala ebyokuresigninga bye nga sibimanyi kati mbitegeera byonna nga nzizaawo ku saa 11 ez'okumakya ng'olina okutula mu karakita we baŋŋambira nti kati ogenda kukola show ya kumakya bwebityo ebyajja nenzija nga ndi blue era show yange yasooka teyali nungi walina omulundi wavuya mu kisaawe ky'omupiira bakiyita kuvuya era amazima bennyini nange naninkiwulira nti si birungi so otandika olugendo lwekitegeeza lutandikira ku Super era lutandikira ku Super awo eno Hakim ng'ayogedde ne Joel n'antwala ka Joel wantwala nendaba mwami Sematimba honorable kati honorable oyo mu bantu benkyasinze okwebaza mu lugendo lwange olw'okufuuka olwetutumu akutte ekifo kisooka nti kampuni ya Super yiye kinoomu naye teyakeera ku makya nampisaamu amaaso n'agamba ono omuwala atakolangako ku radio ajja atya wabula yangamba bugambi wali okozeko ku radio ne mugamba mazima kane tukolangaku ku radio naera n'ebya radio siime nangamba no
nja kutraininga era ye mwenyini nantraininga tosembera microphone towogana nnyo tokola bwoti toyingira mu bano nayina ekyantwalira emyezi ng'ena okutereera nga restaurant bw'aba ayogera nemuyingiramu bakida bw'aba ayogera nemuyingiramu simanyi kye bayita sifa simanyi kye bayita konsa buli kimu byonna sibimanyi naye byonna mbiyigiraawo ate nga nali sikeerangako naye nzija nga mbiga mpolampola mwattu n'abantu awo be nali nkola nabo mbeebaza bantu batutumu tosobola kugira restaurant abantu batumanyimanyi tosobola kwogera ku bakiddaawo abantu nga tebamumanyi kuba abantu bakola nnyo emikolo bakiddaawo muntu wa mikolo. So akusupa malawo banga ki? Kusupa onamalawo emyaka 3 kubanga nagendawo 2013 nga gwako so tubale 2014 gwa 2013 nga gwako nali sinabakakasibwa bulungi so 2014 2015 2016 so awo nyine okyeki kujja kusupa kati kusupa awo bambi mukama waffe yajja n'afunamu obuzibu mukama waffe wafuna obuzibu waliwo ssente n'amala akabanga nga tatuwa ssente nga tasasula wabula tekyali ng'amawulire gakiwandika mukama waffe tayagala kusasula abakozi gali mawulire nga gaagala kutunga geesulika gali one sided tegali balanced mu kaseera ak'okukuba campaign yakozesa personal money so ng'ate yalinamu n'emisango jjukira abalooya beetaaga okusasula bambi kampani nebeera drained ate alina n'ebizibu bingi nga bamuloopaloopa nnyo ebizibu bye nga biri byali bingi tubijjukiraawo wabula katonda ali fani mu kaseera ako ak'okubeera nga mukama waffe alina ebizibu 2016 kati ate wano wendi ku beat Ruth Wanyana n'agenda ebweru ebya Wanyana okugenda ebweru nabyo nali sibimanyi kuba ate nze we nabeera ku super ate nze nali siwuliriza beat. Of course you are busy ate oluvaayo eri ng'olina okuwummulamu ng'omuntu kuba okedde kuba nali nkola morning show etandika saa 10 mpaka 4 naye ate oba ozukuse 10 kati nnya we ziweerera oba oyagala kwebaka era naddangayo ewaka oba we mali nabe ngenda okusisinkana nga mbasisinkana kati Ruth Wanyana wagenda ebweru saamanya nti agenze ebweru n'ekyamutwala saakitegeera kati mu kaseera ako nze naye nali nje ndi kusupa wadde nga tulinamu obuzibu obwo naye nga tewali kyakukola oli olina okubaawo kuba toyinza kukyetwala kigere nga tonafuna wakuda era nali sirina nnyo nteekateeka nti ngenda kukyusa kati lumu mba ndi waka ekiro saawa zaalinga 2 mukunja nankubira essimu esaali mukwano gwa mukunja era nga soogera nakonayo naŋŋamba namanja gyebale konzi kale nawe gyebale nze mukunja nze omuntu ali omu yeeyita mukunja kituufu neŋŋamba otyo munange ne gye tuli ku biiti Wanyana yagenze ndowooza nga amaze emyezi nga 3 ng'agenze naye osobola okukyusa kunze nsobola kati ebyaddirira saabimanya wabula okusooka okukimanya nti Wanyana agenze nekyulira ku ye nali simanyi nti aresigninze agenze. Okay, of course tukyatunulira obulamu n'olugendo lwa mwana muwala oba omukyala nga gwe bw'omuyita oba nga wandi muyise oli maama toli muzadde tonafuuka muzadde naye nga neera oli mukyala anytime oba osuubira so mukisa ogubaawo nga waliwo omuntu ategeera akutegedde naawe omutegedde mu mbeera eno abasajja kiba kituukirira tukyawayawayamu ne mwana muwala amanyikiddwa nga Namayanja Priscilla olugendo so tubadde tutunuulira olugendo lwaffe olwa beat tuyingidde beat oba tutuuka ku beat FM nga we nkunyonyodde mukunja yaŋŋamba siri mukwano gwe nga soogerangako naye actually wabula nga manyi nti akola ku beat bwetubeera mu industry eno ey'okukola osobola okumanya nti gundi akola eno naye nga niwoba toli mukwano gwe noba tomuwulira niyo oba okimanyi kati wambuulirako nti Wanyana yagenze nga mbuuziza nekiri ekibuuzo kyenkugambye ne mugamba nsobola saamubeerako kumubuuza bane ekyekiddako biki wabula tewateekawo kasigiri n'enjala omanyi waliwo mu bizinesi eno waliwo enjala n'akasigiri so wakakkana n'olinda from his side saamubuuza saamukubirangako na ssimu naye ndowooza bo we babeera eno ne batunula mu industry okulaba ani ayinza okureplacinga Wanyana bo saamanya balonda batya nga wenkunyonyodde nti nze ye yaŋŋamba nti Wanyana agenze kati mba ndi awo era nze era nga nkyakola kusuka mukama waffe kati nankubira essimu
wankubira essimu n'angamba njagala twogere era ne tusisinkana ne twogera ne mugamba nti tulaba tutuuse ku nsikiriziganya mpaamu akadde ne ngenda n'ensiibula mukama wange kituufu woba toyombye oli mutuufu nkola kati we twayogera era ne tufuna olunaku lwali lwa mukaaga tukola voice test eyo program gyekola yereggulo najja yali akola lwaggulu ne kabogoza kati wanyeneka yali afuddemu nga so mukunje ebiseera yali mu lwaggulu ku ssaawa 2 paka okweyongerayo 10 paka 2 kati nenzija ne tukola voice test eyo negikola lwa mukaaga ekyaginkozesa olw'omukaaga nti nali saagala nnyo okujja nga newuubawuuba wange kuba already nali maze okukitegeera nti abantu bajja okusaba emirimu kati nga nze saagala mukama wange awulire ate nkolawano ate noonyomulimukimunyiiza kubanga nze nali simanyi nti banampa ekyo nali sikimanyiiko newankubadde nti baali bankubiddeko kati nenzija nenkola voice test era nengenda nensirika nensigalayo kusuka era nga nkola okyakakalabyanga bulijjo kati lukyo olunaku lumu wayitawo ndowooza nga wiiki 3 oba omwezi kyesijjukira bulungi kuba gwali 2016 era nga kwakuzimanyi buli lwaki funanye emirimu ng'omwaka gugwako anti abantu bayiriroketinga abantu bagenda ebweru abantu bafuna ebizibu so kisinzira kati nenzija mukama waffe n'agamba otwatuludde titwaladde nga ojja tukolera nze mukama yeebali netuteesa terms and conditions so nampa contract yesooka wano oba ogenda kukola emyezi 3 then bakuwa endala so mbumbi ebanga probation naye ng'aba akukakasiza nti newobanga oli mu probation aba ayagala obeeko ebirala byoyiga ebyamateeka agawano so kakati awo ndowooza twali tuli mu October kakati nensaba mukama wange nemugamba nti nsabayo omwezi guno basiri ku mpewo ngende nsiibula eri mpumule nneme kubeera ng'akoze snitch oyo omuwala leero yabadde wano enkyeri ugamba obeneme kuba nga muyaga ogenda n'abagenda kyenakola mukama wange Sematimba yali simwangu wakola ebiseera ebyo alina n'ebizibu bingi wabula muntu musomi wa email kasomwereza email aba ajajjirako era kyenakola nagenda ku email yange nemutayipingira nemwebaza nga mukama wange najja wamuga siina kyemmanyi wabula nkwebaza nnyo kubanga wampadde akadde oba nompa emyaka 3 nenkola ku rediyo kubanga yantraining ate nga bansasula naye mukama wange nsaba nkusiibule nide mwatu teyali mubi era wayita olunaku lumu nanziramu wanziramu nemmala omwezi gumu ogwo gwa Novemba 2016 masiri ku mpewo era December 2016 nentandika okukola ku beat kigenza kitya olweggulo so ye program gyotandika nayo wano ku beat watandika nayo ku beat yes so program eyo mu kugitandika experience yo program yali eta already wali towuliriza Jukira radio so how did you fit in it wali towuliriza beat nali njimanyi tuweri era nga n'abagikolako mbamanyi naye nga sigiwuliriza kubanga si kyangu nnyo kyakubeera ng'oli eri n'owuliriza eri already okugiwuliriza weetaaga nnyo kubanga oli fan ng'oli muwuliriza so singa oli mukozi so otandika embeera yali etya embeera teyali mbi kubanga nasanga bannange bano abaali mu program nga bamanyi kye bakola ate mwatuma naeri gyenvudde enjawulo tewabadde wabula okugjako obuzibu bwe nasanga byebyuma konso engeri programu yaabwe gyetambula amateeka ga programu galibyoka ebyawukanyeemu konso software ye yayitayawukana naye gwe mwali mukozesa software yange ayawukanira ddala ekyo kyembadde nkomeko software yali ayawukana entambula ya programu nga segments empyo ino ziyiga naye kyantwalira obudde ndowooza bwa myezi ng'ebiri 3 nenjiga so beat ovaawo bakwongera show ki ku beat beat show gye nina endala eri lwa mukaaga mala kuwummula mu kasengejja ebyo nabyo ndowooza mubijja bimbuzaako nendyoka ntandika okukola show engikola bwomu eyitibwa asaba aweebwa era asaba aweebwa eyo era wanya naye yali agikola mu ntandikwa ya asaba aweebwa eyo omuntu waaba akola gigenze gitya nga mukyala alina okukola niyo show asaba aweebwa naye wenajja nze ate nali nina TV kyokka mu budde obwo bwasaba aweebwa kati neŋŋamba mukama wange nti sijja kukola asaba aweebwa kuba nze nkyayagala okubeera ku TV nkyayagala TV ne bagireka nga
awo Katongole n'asooka agikola ate Katongole n'abeera ng'akola ku weekend n'abeera nga bakola music kati guweze omwezi gumu nga nkola sabaawe ebeera olulwa mukaaga ssaawa 4 ez'okumakya mpaka mukaaga. So awe ogikola weka. So awe njagala tutunuulire BFM tukirabye tujja tutya olugendo lwa TV gy'oliko ssaawa zino wali ku Vision Group lutandika lutya? Ate mwata olugendo lwa TV nalwo lwefaananyirizaako ne Super ne Beat. Ntimba ndi ku Super jukira nga simanyikiddwa muntu n'omu nalina challenge eyo abantu basooka kuyomba jukira munnange oli gwe naddira mu bigere ye nga mututumufu nnyo okunsinga ate ng'abantu bambi nabo tobamenya tebaagala kugezesa mu audience yaabwe nga oli agenze abadde aluddewo ng'akola bulungi babaleesemu omuntu mupya tebamumanyi najjavudde kati ng'abantu bayomba nnyo oyo waawa namayanja Priscilla wakyavudde tebamanyi nawe ekifaanana abamu nga balowooza ndi katono abalala balowooza oba ndi munene abalala balowooza oba ndi mukadde nnyo kati Joel oyo yayambanga efu nagamba nti Priscilla engeri gyotali mumanyifu abantu tebakumanyi tebakulabangako tebakuwulirana ogenda kwefaako ofune TV gwoko so that abantu bakulaba bawe bakuwulira kati ebya TV nali nabikomye eri ku WBS nga wenkugamba nga tewali nga tokyasuubira kuweebwa mukisa mulala era bukedde eyo nze nali simanyi nga wenyinza kugitandika kuba nali siina nze gwemanyiyo naye munnange era ekiri fane Katonda era ali fane always eyo ku bukedde waliyo omwami nga ye Ssemakula Robert so kati bambi yagenda abeera Bulaaya yali PD ebiseera ebyo nga ye twandimuyise tubayita senior producer ebya TV positions za TV z'enjawulo nga tubayita senior producer naye kale yabanga head of programming wetudda mu radio naye eri nga ye senior producer nga yakwasaganya ebigenda ku mpewo ku Bukedde TV 1 mu kaseera ako waliwo enkyukakyuka 2014 sikyajjukira oba omwaka gwali gutandika oba gwali mu makkati awo sijjukira bulungi naye 2014 kati nali maze emyezi nga 6 ku Super balagiri ejaffe egy'omwezi ogw'omunaana n'emyezi gye nagisooka mu 2014 baali balina enkyukakyuka nga baagala kukyusa mu programs ate baleete ne programs empya kati ebiseera ebyo station manager nga bamuyita Semeyi Wessaali senior producer ye Ssemakula kati oyo bate baalinga balina ekiboozibozi kye baakolanga mu program waliwo program so yadda mu kitundu ya full dose gyerabidde erinnya kati omubimba ya kati bate nga bamukyaza mu mubimba okwogera ku music kakati akanyomero ke bakyazangamu bate abantu bamwagala nnyo kuba mukambwe nnyo avuma nnyo alina omuntu gw'ayagala okwefaananyiriza bamuyita Ian yali mu Tusker Project Fame bate ayagala nnyo kati baayiya program nga yitibwa Akasengejja kati programu eyo Akasengejja nga baagala giteekako bapanelist aba-analyzinga music naye nga bapanelist abo balina experience nga baludde mu industry nga banoonya presenter waayo anaagituulamu nga banoonya hosts ali eligible alina qualities asobola okutuula mu character kye baagala kati ye Ssemakula awulira nkola ku Super naye mu kaseera ako show nali njikazizza ey'okumakya nga ngikola bulungi nga nina akalaaca nnyo nnyo era abantu abasinga balowooza ndi mutono kale nkyajjanguko ku Bukedde anzija kakati munaaye wano tulinawo program eyitibwa Akasengejja mpya nnyo tena airinga oyinza okugikolako nze njagikola naye kasita ebanga tegendera mu budde omukulira kubanza nkola saa 12 ez'okumakya mpaka 4 naŋŋamba ejja kubeeranga obuli lwa mukaaga ssaawa 4 n'ekitundu mpaka 4 yasooka nikola nkola tugita screen test ya TV nkola screen test Ssemakula oyo nga bakwata screen test nga beegeyamu ne Semeyi baibeni kuba yali station manager nga bo balaba nkoze bulungi era ekyaddirira bate yankubira naŋŋamba nalabyeko screen test yo nalabye ng'okola bulungi njagala kusisinkana ne bate ne tuddamu ne tunyumyamu social yatandika n'eddakiika 3 ezo nga neera ziri live era zaabanga live eddakiika 3 ezo wezituzitandika abantu ne bajagala nnyo saamanya abantu kyebajagala nko baba bate yajjanga mu studio nga alina omuggo ng'amenya CD abantu nga bayomba abantu batebajagala kyokate nga awe yamenyera CD ya Eddie Kenzo Stialosi yamenyanga CD nnyingi sikyazibala nazibala ate no kati essaawa zino basuula busuuzi naye luli bate nga kwata CD y'omuntu n'agimenya oyinza okulowooza wamulabako amutta nga yajjanga mu studio n'emiggo
kati show ebambi nekwata weyakwata bakama baffe ne bajagala nnyo ate motomo terina sponsor bakama baffe bajagala ne bajongeramu dakiika 3 nefuka ya 1 hour netandika 4 mpaka 5 kati negenda ngaekyusakyusa nga bwetyo 4 ku 5 ku 6 ndowooza essaawa zino etandika 4 mpaka 5 yakyukanga okusinziira ku demand ya audience. So njagala tutunuulire awo wennyini ki ekikugisa ku programu eyo olunaku lwalira abantu tebakyakola ku programu beebuuza Priscilla baamugoba oba takyali mukozi wa naddala baamuwulako kuba ku makya abakulu following ayinza obakulaba ku makya naye ku kyenkya ki ekikugisa mu programu eyo n'oteekebwa mu kyenkya kati munnange programu eyo nagikolera emyaka 2014 yali wa kitundu nga nkunyonyodde nti nze ntiranye okufuna emirimu emyamwaga nga guli awo makati wagugwako kati kambaleeda gwe nyagiwerako 2014 2015 2016 2017 emyaka ena kati nenfuna ekirowoozo mu 2018 ekirowoozo kyanzijira mu 2018 njagala okurebrandinga okuva mu entertainment mbeere mu serious programming naddala mu kulabibwa okwa TV. Ekirowoozo ekyo nakifuna ndi omu nakifuna ndowooza 2017 wekifuna mu 2017 nekigambako bakama bange naye nga tebakyagala bo nga balaba baagala nsigale mu kasengejja naye nga nze mpulira nkooye okubeera mu entertainment nengenda mu 2018 era nga ekirowoozo ekyo nkirina nga njagala kurebranding nga njagala kukyusaamu etutuuka mu 2019 bwe mwaka oguwedde nekutabatte nababatte mmaze n'ekirowoozo okuva 2018 njagala kuva ku programu ekikasengejja wabeewo omuntu omulala era nemugamba nti programu eno giraba tukolaba mu bbanga ddene badde nkusaba mu kaseera kano nga nkyaliko noonyayo omuntu gwolaba nti alisobola okuwulira okuwa ekitiibwa okukolagana naawe n'okutuula mu sheno nga wembadde ngikola nga asobola okuweereza obulungi mugende mu maaso naye naatera okusiibula nakimugamba 2019 gwaku naye bakama bange najjanga nkibagamba bo nga basirise tebamugamba bo nga bamanyi ekirowoozo ekikuli emabega naye nga tebakikkaanya nakyo era forcefully nenjivaako forcefully nga tebakkiriza era luba olunaku lumu mu 2020 muno bwe tuli gwabadde mwezi gwakubiri nga gutandika mutandisi no yabadde January nga gwako omwono 2020 nengenda ku mpewo neŋŋamba eshow eyasembayo nebagamba nemwebale nnyo okumpagira mwebalire ddala naye leero lwensembyeyo okukola programu eno mwebale nnyo kubanga nze najja wiikendi gwokka era abantu ne banjagala ne banfolowinga kati nembagamba nti omuweereza yenna anaabazze naye mumwagale naye nze njivuddeko mu mirembe njagala kurebrandinga nenkiteeka ne ku mikutu gyange gyonna egya social media Facebook Instagram Twitter wonna nenteekawo abantu tebakitwala bulungi era abasinga ne balowooza nti waliwo bangobye kuba posti zange tebazitegeera wabula nabagamba nti nkyusizaamu naye sivudde ku TV bambi tebakyagala abantu ne bagamba programu tukoye giraba kuba toliiko naye nze audience ngimanyi bwekyo weebeera audience buli wolwa ku programu balaba nga programu eyo yeggwe onize olwokuba nagirwako balaba nti yeggwe ejja kumaleetera ere kuba basinga bagivaako olwokuba balaba nti evuddeko so kankola ya video ne ku YouTube channel tukoza enkola ya video streaming live mu zonna ez'enjawulo so Priscilla nga tuwumbawuma njagala tutunuulire because otuyisiza mu lugendo olunengeri gy'otambudde oyinza okuba olabise ng'omuntu atatobye ennyo omuntu ayinza okutuula n'agamba awo ye yalikaweweevu kuba bangi bayita mu bizibu ebyenjawulo kuba nti bafuna empewo ku radio ne TV bizibu ki byosanze omuntu ali ebyala njagala kujjawo kiri kyogambye atatobye ennyo abantu ebintu ebimu naye emirimu Katonda we mwebaliza ebadde gizze naye ate omala okugifuna era ne mu mirimu otoberamu kuba mubaamu enkokola era nga okulwanyisibwa obisi mu bakozi bano tasobola muleke enkole airtime aba wakulwanya so obuzibu ki obutono bwosanze mu mawulire gano oba mu entertainment business eno gyobaddemu ebizibu byanjawulo sigenda kubibala naye kambyogereko bwogezi ekizibu ekisooka yengeri abantu gye bakulabamu image yes abantu batulaba fe abakola ku mpewo balabira ddala ng'oli muyayi era oli ne waba akwagadde ebigambo byasooka okuwulira bakuwala ba TV abakola ku radio onoobasobola abo kituufu ekyo wekimaliriza okuvaawo abantu abakutuukirira
directly no abaami abakutuukirira mu ngeri y'okukwogereza kiranye okwagala kukozesa kigambo kugwana mu ngeri y'okukwogereza oba abakwegombye balina intentions ez'enjawulo so ng'ate tulimu ebitundu bibiri nze kaŋŋambe Namanja ndimu ebitundu bibiri Namanja gw'olaba ku TV n'atali ku TV tuli babiri banjawulo nze wa TV nengo nsisinkanye biri totally different kuba wembeera ku TV nyinza okwogera empola naye wonsanga mu buntu nembeera nga ndi mukambwe character ekyukamu eri yampewo kituufu so kati oli aba yeegombye oli gwe yalabye ku mpewo naye n'atamanya nti kati alaba person wali nabadde nyambadde character wano ndi person nzenyeni normal life ekirala abantu balina obulamu bwe bakusuubira okubeeramu kyokka ebiseera ebisinga oyinza okububeeramu oba obutabubeeramu oba oluusi nga buzibu okumaintaininga naye ekyo Katonda yakinsaasira siri nnyo muntu alabika yes nze nkola mu showbiz naye siri wa showbiz kugamba teweerabisalabisa amasappe kiri off you siri wa masappe era nze wemba nsazeewo nga nina ekintu kyenjagala mu kikugu I will go myself wemba kati nze ewange waka so you don't count heights nze nina ewange sibeera mu bazadde bange naye wemba ngenda okushoppinga ebintu byewaka bishoppinga kaleero enjawulo eriwo nti siyingira mu katale naye mpaakinga mbategera wakatale ne bajja ne bakuguza bo bamanyi byenjagala era wemba nagendayo kushoppinga enkya mbakubira guloli mama gundi njagala ompe kino naawe onjagala okipe kino noting ebibulawo era mbamba bulya anguze obutungulu anguze ennyanya enkota y'ettooke obumonde byonna bo bamanyi byenjagala era olutuuka nga mbagamba mpaakinze waneero abasiba enkota n'aleeta n'ateeka mu gguutu nsembi ekirala kati obulamu waliwo obulamu bwe bakusuubira abantu okubeeramu naye nayerabira nti nawe oli muntu olina ensaasaanyayo gy'oba otegese budget gy'ofollowinga strictly ozi nekirala abantu basuubira nnyo abantu abalina ku kafeemu akatonotono kubanga balina ssente erinnya oba ettutumu ne ssente ebintu ebyo bibiri byanjawulo osanga okusanga omuntu ng'alina ettutumu naye nga talina linnya sorry nga talina ssente nosanga oli ng'alina ssente nga talina ttutumu oba ng'alina byombi so njagala omuntu ali akulaba Priscilla oyina ewo omuntu ayagala ategeere oli mufumbo nze siri mufumbo toli engaged toli mufumbo tolina gwolaba siri engaged siri mufumbo sirina gwendaba ekyo sikitegeera bulungi anti waliwo okuba nti tolina gwolaba waliwo okuba nga waliwo akulaba olina akulaba ekirabika waliwo abandaba nekirala kyembadde neerabidde okugamba Rupi abantu abakola ku nnyo naddala abakyala era tulina obuzibu omubuuziza ku bizibu omuntu aba akwagala atya okutuukirira olw'ebintu ebiba bikwetoolodde okutya abeera agamba abonna abasobola akola radio namutandika ntya era muna ekintu ekyo nkifunye nnyo oli naayita mu muntu omulala bamunsendere akozesa kayimba kawalukaga bamunsendere kati oli najja nanganja muganda wange yangambye akwagala konze muganda weyaali muganda nomuyita bulungi naye yangambye akutya bifunye nnyo ebintu ebyo so ebintu ebyo ebyo bifunye nnyo Namanja so siri mufumbo siri engaged okubeera nga nina gwendaba ansa eri mu makkati baye aba nedda naye ndowooza nedda nedda so kikyali awo so ali she's single and waiting for any guardian angel ekyo koleseza kiri desperate ombuuziza nina gwendaba ansa eri mu makkati eri awo kumenya obuga sajjaga tutulire nsaba ombuuza ebibuuzo bisatu nkubuuza ebisatu ebisembayo nange tudduke ebibuuzo ebisatu mbibuuze gwe nze saawa ijjo kati akumbuza ebisatu bw'olina emyaka emeka nze ndi myaka kati 28 kwa 28 kwa 3 28 olina emyaka 28 lwaki wasazeewo okujja okuyintaviewinga nze specifically because nze nkutunuulira nze nkunoonyerezaako ate nga ekintu kyokola si kyangu mukyala kikola because one industry ejjudde ba critics nakulwalira omukyala wajja n'analyzinga music kitegeeza alina okuba alina musical background alina okuba nga alina ejjinja alina bweyesigamye okunoonyereza ku music n'okwogera ku music nja ku example y'omupiira omukyala omusanga ng'asamba omupiira kitegeeza alina extra quality oba talent ebaawo so abakyala bali underrated oba bagirabanga amaaso
bagirabanga sex tasobola kukola musajja kyakola so analyzing music ne ba critics bali bangi ku show gye mwali mukola ate nga bamaanyi kubatabula muntu bati bamuyisaamu maaso stuff n'abalala bonna balinga babeera so kugagala Sharuma mu guitarist mulungi okay so ne mukalazi bonna balungi so kugagala for that side of you ekyokusatu golowooza ndi muntu kikaaki kuba tewakimbuuziza character yange ndowooza muntu kikaaki nze ndowooza oli muntu ku lwange engeri gye nkulaba ndowooza oli muntu ali humble but however tough at a given time nti omuntu wakulaba kati on TV ajja lowooza omuntu atali wa muzanyi but when personally physically someone meets you after the other side of you the side B so ku lwange oli muntu bukakamu but short tempered at last is it that kale ebintu abantu bibatamanyiiko biri bina ekisookera ddala ndi musabe nnyo God fearing prayerful God fearing simanyi prayerful ekintu ekyokubiri kyendi ndi mukambwe muko si kuba mayinja era sirwana wabula ndi omuntu kye bandiise principled abaganda bakiyita lugezigezi principled mu luzungu kati abaala principles mwemuva obukambwe nti singa nzija ne kugamba rupi kyokoze sikyagala nti ndi mwatuzi kati era omuntu buli waayatula nga nogozo nti rupi awo tontuukawo awo kyo bakiyita obukambwe so ndi omuntu ayatula ku kyesaagala then ekirala ekyokusatu sisobola kubeera mu bantu bangi nti mpeereza bantu naye ate nze sisobola kubeera mu bantu tosobola kuba MC nkugambye nsobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'empeereza oba ku MC ngoba ki naye wesinga tubeera wane n'abantu nga 10 n'oŋŋamba tuulamu ng'omulala kuli wano omulala kuli wano ate sikisobola naye wompa platform nga nze ndi waggulu bo nga banda babulabi ate ekyo kinsobola lwaki munange neesanga nga bwentyo lwa bbugumu liringi oba lwa abantu kuba nti otya abantu okukubeerako next year era ne wetugenda mu mipiira wano ku radio tulina emipiira gye tugenda egy'ebyalo nti gundi egenze nokusamba ne gundi nze era wemaliza okweyanjula nze namanja prisila kino nekino ansirika ambeerawo bo abantu bebajja nokumalira namanja gyebale banenjagala programu yo baneweereza bulungi nziramu kimu nensirika so nga tumba namanja njagala omuntu ali eyo atulaba ngayagala okudescribing ogambye omwa description yo so nga tumba what is your dream country? Ensi gye nandiyagadde okugenda mu if it's not Uganda because I know Uganda is your motherland but off Uganda njagala nnyo okugenda ku America nsi ze mbaddemu ku America teriimu kyagala okutuukayo ninayo bakwano bange abagenzeeyo ne badda naye abasinga abanyumirizaako obulamu bagamba nti waliyo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebyokuyiga era nkikolako nnyo olabe ng'ogenda yuna oba si yuna tekimataringa kuba abantu abasinga mbawulira boogera nnyo ekigambo yuna si buli agenda mu America nti aba agenza mu yuna abantu abamu basobola okgendayo ng'agenze holiday vacation oba okukyalira munne oba ayinza okugenda mu yuna oba ekintu kyonna okuza nnyo ku dream car mbadde simulowooza nnyo ku dream car. How about your dream house? Should it be a skyscraper, flat or what? Nze ndi okene bungalow. Okay. Bungalow, flat sitiranye kuzaagala. Kuba siri muntu mulinyi w'amadaala. Ndi okene bungalow. Ndi muntu ayagala nnyo space. Kyesa kunyonyodde wali nti awunsi batamanyi njagala nnyo okubeera nzekka. Weka kugamba abantu abasinga bayinza okirowooza you feel you're not user friendly. Nedda ndi user friendly era senga sali user friendly nandibadde sikyakola mirimu gyenkola kubanga sikola nze wabula ndi muntu after a day's work nga mmaze okunyuka ayagala okutuulako awo oba neneebakako nzekka nga tewali akusumbuwa so obubaka obusembayo n'abantu abakulaba part 1 tufunye part 1 yaffe eya mwana muwala Namanja Priscilla ye ng'omuntu mu maaso osuubira okuzaala like when if you get an opportunity nga waliwo omuntu akulabye obulungi nga naawe omwetegereza webitambula byonna nga wembyagala nga wembirowooza ndowooza mu mwaka nga kumu sibye woofuse maama okuzaala nno mwatu okwagala nnyo lwakuba abantu abasinga bambi ate nze n'ekirala kiri so offensive
okubeera sigamba gwe abantu ab'ebulijjo kuba kati gwe olina kyembuuza kuba oyagala bali bamanyi naye abantu ba bulijjo akusanga nakubuuza ye gwe ozaala ddi naye okireka nze njagala nnyo omwana naddala nga mulenzi wabula nze nina ebintu byange bye naseetinga okukolako nga kino wekivaako kino nekiddako olina agenda gyogoberera nina agenda gyengoberera ndowooza era mwemuva ndowooza abantu bebagamba alina olugezigezi era nze kizibu nnyo okunkyusa ekintu rupi kyenjagala singa nkugamba rupi ekintu kino ansa yange erinno neetoola emirundi gyonna tesobola kumaliriza kiri awo emanyiriza nkugamba nti nno siri mwangu wa kukyusa mu bintu byemba wasoma n'ebitabo n'obibikola wooli wano tulina muganda wange Katongole Mutongole ajja mu byobufuzi bannakatemba n'abayimbi n'abantu ab'enjawulo basazeewo okuba nti balangira mu byobufuzi oyifunayo akaseera nga woza okyusa mayindi ku TV ne wasigala nti oyinza okujja ku byobufuzi ebyobufuzi ebyo mbadde sinabirowoozaako nnyo naye nga siri nnyo because olabika omukyalo ow'eggonjobwa omukyalo omukkakkamu omukyalo ow'obuvunaanyizibwa mu maaso eyo kituufu kyoyogedde ndi muntu kyeyandiyise career person oba career woman njagala nnyo ebyokukola era wembeera kumpewo abakyala mbakubiriza okukola abaami simanyi ebyobufuzi mbadde sinabirowoozaako nnyo mbadde siri nnyo muntu wa byabufuzi ate siri nnyo mu ebyo ebintu by'okulwana mbu gavumenti njiwakanya so ogenda n'ekiriwo kyoliyagala kikusange oba omuntu kyayagala kimusange oli wawangula ne balangirira nti gundi yawangudde nkolera wansi w'oyo sirinaawo nnyo nti ono wanaafuga nze nja kwekalakaasa siri nnyo na mukazi mwekalakaasi obuzibu bwange bulina saagala nyo binfungula. Understand. So what is your last message to the fans n'abantu abakulaba social media handles bakufuna batya Priscilla Mayanja following anadi shows bawo ddi ezange zonna zenkola nze nkola ku Radio Beat program gigenze gitya etandika saa 10 ez'olweggulo mpaka 2 ez'akawungeezi Monday to Friday. Yes sir. Kati ku weekend ku lwomukaaga era mbeera wano ku Beat program asaba aweebwa etandika ssaawa 4 ez'okumakya mpaka 6 2 hours. Ku Bukedde ndi mu process rebranding era mujja kuba mumanya but for now nkola ekyenja kitandika saa 12 ez'okumakya mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Obadde omugamba abantu mbawubaka obusemba n'engeri gye bakusanga gye bakugoberera platforms z'enjawulo. Social media platforms zange nina Facebook page. Facebook genda oteekemu ekigambo Namayanja Priscilla. Tulina ku page kubaako art something eyo art gye muyita handle gye muyita art ekisinziira oteekako art waliwo abati art Namayanja Priscilla so waliwo gwereeta page erina tick eyange terina tick naye eriko art I am Namayanja owe nabanyonyodde erinnya liri ndyagala nnyo Namayanja lirisooka era wooteekamu Namayanja Priscilla ejja kuleetera page ne account naye page gy'oba followinga account yajjula account eyo eyinako ekkomo so wojja ku page yange n'ogilikinga mba nsobola okufuna ne woba onsindikidde message njiraba ne njiddamu mangu so following the Facebook page yange teekamu Namayanja Priscilla ojja giraba eriko ekigambo art I am Namayanja ku Instagram era nze Namayanja Priscilla era kuliko art I am Namayanja ku Twitter nze era Namayanja Priscilla era kuliko art I am Namayanja. So wetyo tambula nera njagala okwebaza mwenna abasobola okuba nga mubaako n'abantu sibawadde bubaka busemba of course bakubaka obusemba obubaka obusemba nina n'abantu benjagala okwebaza abantu ngaani okwebaza ku bantu obubaka obusemba bugende eri abaagala okujoyininga omulimu guno kuba si gwa bawala bokka n'abaana ab'obulenzi oba abakyala n'abaami w'ojoyininga omulimu guno tojja kunoonya ssente sooka oyagala ekyokola bw'omaliriza okwagala kyokola otandika okukikyusa n'okufuuka ow'enjawulo omaliza okufuuka ow'enjawulo olwo ssente ziba zikwegatako kuba ofuuse brand oba omaze okufuuka ggwe ofuuse brand then abantu benjagala okwebaza nebaza nnyo bambi abantu abanyambyeko mu mirimu gyange okubeera nga ginyanguyira n'abantu bali eri benkugambyeko abanyamba okubeera nti nonfuuka njifuna bakama bange bonna nga nyonyere nti nebaza simutima bakama bange ku New Vision bakama bange wano ku Beat n'emikwano egyakukwatirako okutuuka wawooli n'emikwano egyankwatirako te nina omukyala omukyala ani gweweegomba negomba nnyo omukyala soogerangako naye
siri mukwano gwe ayinza n'okuba tamumanyi kubanga tandaba kubanga maybe ng'ali akuuliddeko bamuyita Victoria Kisalayo. yaliwo oyo Victoria Kisalayo oyo abadde ndowooza obanga yigiti teacher wa Gayaza High School. Mukyalo oyo ki ekikumukwegombeesa good ebigambo byayogera nzi namulabulabi mu interviews ez'enjawulo okubanga yavaayo ebiseera ebyo n'alangira nti alitayarenzi naye Victoria waabanga kyayogera kyali mwegomba nnyo byayagala byayogera nze byenjagala byakola byenjagala ye mukyalo omukulukulu ono eyalizayininga ku Gayaza namulako ku muntu w'abantu I remember principles ze yenze mwennyini byatayagala nange sibyagala byayagala nange byenjagala byanyumirwa nange byenyumirwa okugamba omukazi oyo weyayogera nalabanga batukola mu katiba kyokka ate ekyanzizaamu amaanyi nti mufumbo kale omwami we yafa naye yazaala so mwe abasajja abaddugavu oba African men temwagala mukazi alina nno mukamwa nze njirina nnyingi nga wena kugambyeko mutandikwa ogirina nno naye ng'otegeeza nno because bangi abalina nno naye nga Rupi nakugambye nze wange wenteeka etteeka neŋŋamba wano tugenda kukola bwe tuti ne wenkwagala ntya ng'omusajja wange toyinza kukikyusa so mubipi nno ya Priscilla namanya nti Priscilla eba nno tekubaako mbw ate bino abakazi kasitagamba nno you wait for some time to become a yes ngenda Masaka Rupi nga nkwagala nnyo noŋŋamba naye namanja tugende erungujja nsigala ngenda Masaka ate abasajja tebaagala abakazi bwe batyo naye ate kiba kiganyemu kiba kiwakanya okwagala abakazi abasitandinga ku kigambo si bangu bakukyusa ye mukazi asobola okukuliza abaana ne babeera straight up naye omukazi agamba tawankawanka sisobola nze kuwankawanka wenkugambanga Rupi jangu wano ku ssaawa 5 oba 6 oba 7 tojjanga ku 6 ojja kusanga nga sijja kukola so kituufu neera omukyala atuwadde obudde because we kept time tetwamulinziza teyatulinziza we always on time we've been on time naye njagala okwebaza okuba nti otuwadde corona bannange coronavirus atulimu naye nga however astopinze ebintu bingi abasuubuzi emipiira ebintu ebyenjawulo naye twagala okwebaza mwenna msituminga live mu mbeera yonna n'okuba nti tiimu yaffe tubadde naye MC Brother ambaye atakoga Santos Michael Balawe producer wa Shane omuganda wange kukamera Chiwa Sala Japonyoso kama films okuba nti olunaku lwaliro tubeereddemu mu mbeera yonna gye tutambudde njagala okuba nga osubscribinga otugoberera ku channel yaffe eno n'abantu ku Star TV program ekigunda wetu wetambudde Makai Kolobesesa game changer tata ne wana ndo ne Myra Macklin mba nsayinize out mbebazi nnyo kubanga mubadde bali alungi